Waliwo akabenje akaguddewo ku roundabout ye Bwayise. Kino tekiri fantastic. Taxi eremye okusiba owa taxi emulemye n'alyoka Tomero wa boda n'amuttirawo. Omusaabaze abadde ku piki n'addusibwa mu ddwaliro nga biwalataka. Eno season gye tulimu mbi tugenda mu Black November. Abantu bali mu kufa simanyi oba omusambu ogwatandise dde okusamirira. Taxi eremye okusiba ne Tomero wa boda n'afiirawo. So abantu abayiseewo ku roundabout ye Bwayise musanzeewo kaakajagalalo. Ne muyinza oba temutegedde lwaki abantu bali awo babembedde ku makubo. No, taxi esse owa boda. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusabire ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omwoyo gw'omugenzi Mukama abenga agwe ekyomule kirungi. Ate nga tuvuddeko tugendeko mu nsonga za Chosen Becky ne Dictator Amil. Dictator Amil gyavuddeko aneno yagenda n'abanga postinga emmotoka empya tuku. N'agamba nti yeebaza Mukama Katonda. Ku myaka 27 Mukama abadde mulungi nti naye asobodde kwegulira emmotoka nga ye ate emmotoka esookedde ddala. Nava napaledinga ennyumba ye gy'ali mu kubanga azimba. Naye Chosen Becky twali tukyali awo naye napostinga ng'agamba nti ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana 2025 lwe lunaku lwalisigala ng'aserebratinga mu bulamu bwe. Nti ye olunaku olwo lumusingira ennyumba n'amamotoka. Abaana ne balyoka bamulaga wali mu comment section ne bamugamba nti eyo nnugu. Omu n'agamba nti asirise teyejjusa. Omu n'amugamba nti gwe wali osibye emikisa gya Dictator Amil. Laba kati tuseeyeeya nti buli kimu kati kitambula bulungi nga bwe twakibala. Naye abamu bavuddeyo ne bagamba nti yandibanga Chosen Becky yali alabirira Dictator Amil. Nti Amil ye nga just aliyo kubaayo nga buli kimu omukyala yali akikola. Dictator Amil yagenze n'apostinga yesterday ebifaananyi by'emmotoka gye yaguze. N'atugamba ku bigambo bye yawandiise ng'akoze posti. Yatugambye nti nebaza Mukama nti nsobodde okugula emmotoka ku myaka 27. Comment section yajjudde kwewuunaganya. Myaka 27. Myaka 27. Kakati nze kye nakoze babadde nga boogera nti Chosen Becky ye yali alabirira Dictator Amil. Bigambo bibaddengawo. Kakati bwe naga emyaka 27 lenga akansooke ngende mu kibalo. Chosen Becky talina omwana ayina emyaka nga esatu kale tugamba wa Chosen owa Dictator Amil kubanga omukulu gwalina siwuwe. Omwana asoma wa Dictator Amil. Asoma nga wa Dictator Amil. Kale tugambe he's baking 7. Mingi. Bamuyita Heather. Mutabani wa so. Aina gwalina atali wuwe. Omukulu atali wewe gwe yazala mu naye asoma myaka 7 mingi kale tugambe emyaka anze katugere bwe tuli tugambe emyaka ngena tugamba ali myaka ngena kitegeeza nti ku myaka 27 bojjako emyaka 4 Dictator Amil abasigazawo emyaka 22 tujjeko ejo omwana gwalina abasigazawo emyaka 22 kale tugambe kale mu process ey'okwana Chosen Becky atuko okufuna olubuto tutwalewo process ya mwaka nga gumu tusigaze emyaka 21 omuvubuka w'emyaka 21 abajja wa sente zirabirira omukazi. Chosen Becky yagamba muto ebibya tubireke naye kati tuli ku buvunaanyizibwa bw'omusajja nti bwe bibanga ebigambibwa nti Chosen Becky siye yali alabirira Dictator Amil. Dictator Amil ku myaka 21 yali asobola okulabirira Chosen Becky ku myaka 21 jaoto omuvubuka w'emyaka 21 asobola okulabirira omukazi ate omukazi azitowa mu byenfuna kubanga Chosen Becky abadde azitowa emyaka 21 Dictator Amil yali asobola okulabirira Chosen Becky. Sigenda kubeera nnyo wandowooza kubanga ebintu ebyo byatukako ko ne mu media cause Chosen Becky ayina sister we bamuyita Ruth Kuganja muyimbi naye
bamuyita ne bamubuuza Lusikuganja naye lwaki mwesibye mu maka ga muganda wammwe gye yafumbirwa mulemesezza n'omusajja okubeerawo ne mukazi we. Lusikuganja yakola statement n'agamba nze wembeera mmanyi wa sister wange si wa dictator Amiri. Kitegeeza ky'oyogera kituufu. Sincerely speaking, mu byaddala tosobola kuŋŋamba nti omuvubuka w'emyaka 21 mwasobola okulabirira omukazi ate nga bali mu bulamu obulungi. Iyo ndowooza yaabwe si yange anti waneeno tukuleetera opinioni z'abantu then gwe n'owuliriza n'ogamba oba onaabadde mutuufu oba kyayogedde kituufu oba nedda. Eyo nga tovuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Omwana mulenzi Victor Luzi yakyalajenera muganda we era yavuddeyo era neddamu n'apostinga ekifaananyi n'amugamba nti Mary bw'olina wooli wonna wonna ng'owulira omulanga gwange komawo oba otukubire ku ssimu otugambe nti gye ndi mulamu nti kubanga maama pressure mutta nti maama pressure zeeyongedde okulinnya kubanga tetumanyi gy'oli. Yavaayo juzi waneeno n'akola posti eyo ng'agamba nti muganda waabuze era n'agamba nti abadde abeera naye wali ebuziga nti naye abuze. Munnange paka olunaku olwaleero mwana muwala oyo tanalabika. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo agatambula waneeno mu ggwanga Uganda. Olutalo wakati wa Luirite ne Ssenga Acid lukyalanda. Luirite alangidde Ssenga Acid okubeera omulwadde nti ayina akawuka akaleeta mukenenya era n'atusuubiza nti obukakafu abulina ajja kubanga abuta. Acid tugambe akawuka ka mukenenya tewakafunira China. Era omukuba akujjanjaba abakuwa eddagala omumanyi bulungi waneeno gw'osinga okubeera nga toyagala ku internet. Era evidence ngenda kugifulumya enkya luno olutalo lujja kutambula for as long as I want. Acid oli mulwadde w'akawuka ka mukenenya wafaafafadda. Most of your exes are dead era nga gwe yabasiiga ng'omukubbo waba tali kundiri ssaawa zino alabika mufu bamuyita Michael. Akale tunoonyezeeko ku Michael mutulage. Entalo za ku TikTok, entalo za ku online zizeyongera okubanga ziranda Ssenga Acid nga beeyuza ne Luirite. Buli omu agamba nti si wakuzikiza ate era buli omu ayogera ku munne agamba nti bwina amulina nti buli kyayogerako aba akikakasa. Ffe we tuli okubanga tugabawa era okubanga tugabatuusaako. Waliwo omwana mulenzi avuddeyo waneeno n'akola katambi yakakoze lunaku lweggulo ng'agamba nti babagamba nti kamera zibeere ng'ekyokulwanyisa n'agamba nti ye kamera ze zimulaze nti ewa Honorable the Right Honorable Robin Nabbanja wabaddewo olunyiriri luno nga lwefunira kasente mbu lwabadde lw'abakyala naye nga buli omu ayina kagenda nako mu nsawo anti budde bwa kuwenja kalulu era budde bwa kwetegekera okulonda. Ati President yagamba tekyokulwanyisa kyaffe kamera kati wano wendi ndowooza mulabawo ndi ku kitebe kya Nuupu wennyini olabawo kati sigalawo njagala tugendere eddala ewa Nabbanja ago ge mafuta agaliranye ekitebe kya Nuupu. Njagala tugendere ewa Nabbanja mulabe layini eriyo kirabika waliyo akasente bagaba ssente mpese ati maze okuweta. Njagala mulabe waliyo layini kirabika bagaba akasente naye waliyo abakazi bokka banna mukalaba akalayini mukalaba akalayini k'abakyala mukalaba mukalabye akalayini balabika bali mugaba ssente bise wa Nabbanja wennyini bali mugaba ssente saawa zino sharing a video terms of video yamani ntekiri ku mutimbagano kyo kitokota nga sikisaanikire pressure naye ayambalidde JB nsonga ki ono nno yakomawo yava mu kkomera ndowooza ate ekibonezo kye ne kiggwa ne bbaani gye baali bamuwa nekuwako kati asabula left right center. Akakasajja akamasoti ke kani akayita Mickey Babe kenagamba mboyise Mickey Babe ne kasirika kefola katala video zange bakayita JB video zange waziraba ate wenalaba ngosirise nnyo nga nkuteekamu n'endala kubanga nkuyinako obuzibu onyiiza. I will come for you.
Mukaga mbu tuina farming sako twetaga abantu 10. Bwe oli mugaga nnyo lwaki okola farming sako? Bera yo tunda amasoti go. Mbu twetaga abantu 10 bewandise mweno sako eyo farm. Mulowooza esente ziri mu farm. Bameka bagagawalidde mu farm. Mbu farm bagenda kuteekamu embuzi. Embuzi zagagawazaani. Mu buli abantu gye mujja obugagga bwammwe. Muleme kuguumaaza abantu. Bwe bityo bajja oyo Miki yaleeta ko wanene ekintu kye bayita capital chicken. Capital chicken nebba abantu n'asirika teyavaayo na kubyogerako n'agamba abantu nange banzibiramu. How can you market for people who are scammers? You have dirty laundry everywhere. Onangambye pressure, much love from Rwanda. Mundeke abanyarwanda mundeke. Leave me alone. Don't love me, I'll be fine. Munneyogereza ko nti munjagala. Mwagala kusenga waneno mu Uganda nneme kuboogirako. Ano chikcho kubana yenze ntuse. Obo chali awo. Luya ji ayomba ni love masi. Kati nonga luya itinaiba na itibala magezi. Love masi oyombo cha naye. Gutanga love masi wa mutindo gwa wansi. Tulabanga mwe wali wenjawulo. Woba oli mu top class, oli tanabana kutandika kusoma atudde wakafizi zabula. Oyomba na ye. Because you're making yourself look very cheap by stooping so low and answering to motherfuckers who are low lives and don't have sense. No damuno lepukano muntu ataina makulu. Ngaga manzina kulia mchalo ngabona abona tata wapenga atukukusiza amata yanyumya so mtata we mbranya stepmother ngabonya abona. Mbonga tata wakusiza amata nagabawa nabagama muganywenga stepmother bamwetabalawa. Ningalaba kino kiwala ibibozi bikinyuma kiroza antu bakikwatire nnako. Tata we yali musiro. Ali tatu mukazi omulalo mana atatako okukutanga wa abana bebyo okulya. Mvunze tata twabona abanyanyene ba stepmother. Mutulete abaletera ibibozi by'ekisiro. Ate munonya sympathy buli kaseera. Sympathy onagambye mirembe bedding sogera ku bantu batunda blanket za koloboza. Business tekola eyo. Business ogagaza omuntu. Njigaka onto atonda blanket. Kemubuli yakasasiro. Sikwatanga n'oyo kasasiro. Nze seguya segayira ate segula sinonya buganza. Tuvuddeko tugendeko koko erira katini ewali omukulembeze w'ekibiina kya NUP nga yeeyongera okubanga awenja akalulu naye nga yawulumbiddwa olunaku olw'eggulo abaana bakugamba nti embeera ekyali ya bunkenke abaana batya njogera ku baana bali ku ttiimu eyo mukulembeze. Kati tubuze nno ku bantu. Mwe badadi wano nenzijukira waliwo omusajja yaze wano n'atugamba mbu asikali asikali twamubuuzisa erinnya lya hotelo kwakuuma natandika okwebuzabuza nekigamba Jona gundi nvaako ka Jona erinnya lya hotelo okuuma baliyita batya nekimala nekigamba temwogera nnyo nammwe netukigamba hotelo gy'okuumako twagala lipooti nga bagiyita batya banaye nga kyasikali kyagala otuddamu batugambye mbu yabadde A very good morning. Katira mugenda kungamba banyumize sad story. Nzo mukisa. Katira mwagala sad story. Already mjimanyi sicho? Please we put it in our we are going to Karamoja. Champate. Olinziru sanga sampate.
Champate. Good morning, yo. Nagala kuba bifaananyi. Nagala. A very good morning, guys. Good morning to Kango Sharing Live. President wa Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, agenda kuba ayogerako eri bannamawulire in a few minutes. So osobola okusharinga live, atasobola bambi osobola era okukireka. Tuli wano hotel still abasirikale babadde ekiro wano nawo abadde wajjudde abasirikale, but thank God bagenze. President waffe ali bulungi. Batemanyi mpadde kino ekisimu kyo kyesaagala sokoje kwata wano. Yes, omulungi mbadde ndi mu kugamba nti tugenda kubanga tufuna omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ayogerako eri bannamawulire olunaku lwaleero. Kugambye olunaku lweggulo bakubye buli kyabadde kisoboka, bamenye enzigi, bamenye endabirwamu, bapepa sprayinze buli wamu. So embeera eyabaddewo olunaku lweggulo, but police later on neeyogera ne bagamba nti bo baagala tawa, baagala ne tabsi, baagala ne genogaza kambi genogaza. Anyways, tuli hotel omwagalwa w'abangi we yasuze Robert Kyagulanyi Ssentamu wetukyali, era olwaleero agenda kubanga abriefingako ku bannamawulire oba ng'ayogerako ne bannamawulire in a few minutes. Agenda kuba ayogerako gye tuli. Thank you so much mwena abasharinze live, guys. Mukisa, how are you doing? Monica, how are you? Mwebale nnyo bambi. Saturday natadeko live in 30 minutes nabadde ndi mu bantu 13,600. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba bantu mwebulwe like bwe tuteekako ne mubeerako, gwe kyolina omanya nti n'abaagala otulwanisa batya oba onfuna. So bro twataddeko ne babeerako bannange balabye live ne batya. Thank you so much. President waffe at least tebasobodde mutuusaako buzibu. Nabagamba luli olaba mu kibi yakuba Dani Magic ekyo ekintu ng'akimanyi nti cameras zonna zimutunuddemu n'amukuba helmet ekyo. Just imagine singa teyabadde, like singa tewaliwo bamawulire Dani Magic bande mukoze eki. So guys, thank you so much. Security alert always needs. Jebi Muwonge webale nnyo sebo. Funyeyo omuntu ankubiddeko olwaleero ku makyana ngamba namba yange Jebi Muwonge yagimuwadde. Thank you so much Jebi Muwonge, webale nnyo, webalire ddala omulimu gw'okola, webale kwongerayo videos zino, webale naawe kulwana munwana eyo gy'osobola mukwano. Tusaba Mukama akutuwera amaanyi n'obuvumu n'obusobozi obukola ekyo kyennyini ky'okola. Tugenda kufuna President Robert Kyagulanyi Ssentamu in a few minutes. Agenda kuba ayogerako eri bannamawulire kubanga kati essaawa zino abaana bali mu kutya, abaana bali mu bunkenke cause already drone number yakwatiddwa olunaku lw'eggulo lwe twabadde tuva
mu campaign drone number yo yakwatiddwa n'abaana bonna babaddemu like 17 to 15 people bakwatiddwa bonna ne batwalibwa ku police. So obunkenke butandise okuba nga bujja mu nkambi ya president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kutya kw'amaanyi cause omuntu mubadde naye ne bajja ne bamutwala ne mubeeraawo ne bajja ne bamumenya buli wamu ne babagamba nti twagala gundi ne bajja ne bakwatamu omuntu ne bamubatwalamu. So obunkenke buba bungi, buba bw'amaanyi, okutiisa kuba kungi amaanyi. Naye weetuli tetulina kyakola, tusaba Mukama Katonda atukuumire mwene embeera gye tulimu ate tumale tuwangulewo. Nabuziza is our safe. Buza Mukiibi. Webale kubanga wekomide ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.